Sinaba kulonderako family ya Haji Muzaata omusika. Omwana si wa family, omwana wa mwami wange. Omwami wange kenyini yalonda omusika oyo. So ndoza tebakitegedde bulungi. Family erina omusika waabwe. Naye ono omwana wa Seeka Muzaata yamwerondera. Ekiramu nkimanyiko nakirabako ne audio kweziri nga zironda Anwar ng'omusika. Asooka babuuze bali nti lwaki mwajjamu abaana ba Seeka ababiri. Lwaki effort bagiteeka nnyo ku nze kubanga ndi mukyala wa bbeeyi wa njawulo, omwami wange yanjagala nnyo, kiki lwaki mimi nabo badde bagende bababuuze nti ekipapula kyemwogerako bawe ensonga lwaki abaana babiri babajja mu kiramu okuggyako ebyensi nti bali baagala kubba bintu bya mugenzi. Tetusobola kukyusa kigambo kya mufu. Ekigambo ky'omufu kyekyo sinaba kulonderako family ya Haji Muzaata omusika. Omwana si wa family, omwana wa mwami wange. Omwami wange kenyini yalonda omusika oyo. So ndoza tebakitegedde bulungi. Family erina omusika waabwe. Naye ono omwana wa Seeka Muzaata yamwerondera. Bagamba Haji yali amasoza amusikire. Lwaki wavudde ku kiraamo? Anti ekiraamo ekyo ekyalamu oyo gw'ogambye bajjamu abaana ba Seeka abalala babiri kyalimu ebituli ne tugenda n'ekyagamba Anwar kuba kyo kyali kijjuvu. Nze we nafumbirwa wano omwami wange namusanga n'abaana bana kwe nagatta ne Anwar ne bafuuka bataano. Kati ekiraamo ekigamba abaana abasatu nga babiri babanga abagaaniddwa nga baana nze omwami wange yabandaga twali tetuyinza kukikkiriza twakigoba. Kibuli n'ekigoba ne secular law n'ekigoba. Lwaki ebintu bino tubiraba mu city bbiri Rudi Kampala n'ekibuli? Nze no sibimanyi nnyo ebintu ebyo sibimanyi nnyo nze kyenkulembeza muntu gayina la ilaha illallah muhammadu rasulullah n'ebisigadde nze sibitegeera bulungi nnyo ndoza era temundabangako mu bintu ebyo. Nze wensanga omuzikiti w'enkyama sibitegeera bulungi. Baba mubagamba nti kati weegase n'ekiwaayo ekye Rudi Kampala ovudde ku kiwaayo ekyekibuli. Basinziira ku kyoba nze kikula omusiraamu ye muganda wange sitegeera bulungi nnyo politics ali awo. N'omwami wange ne we yabeerawo saalabikako mu ntalo ezo sibitegeera bulungi yanjawula ku ntalo ezo. I think for reasons best known to him. Wakati ensi ebadde egamba weegase mu ntalo ezo z'Abisiraamu Uganda. Oba ntya? Tusaba kirambukire bulungi. Nze sirina ntalo ze neegaseemu actually nze ndi by'amaka gange. Wandabyeko kazindaalo, wandabyeko muzikiti, ensonga z'amaka gange n'omwami wange. Omwami wange we yafa amaka gange gaatabuka. Omwami wange yabeerangawo tetwabeerangako mu lutalo lwonna twabera mu mirembe gyange nze naye. Ne we yafa bw'ati amaka ne gasasika. Kati bw'olowooza ani ayinza okugonjoola enkaayana zino ezibo? Simanyi. Nzizo ze yandizigonjodde ye yafa. Kubanga era olaba naye yali mulamu n'era baganda bye yayitakwatagana nabo. Kati nze nabagatta ntya? Waliwo bwe yamala emyaka 10 nga tayogera nabo. Kakati nze ndi mukyala bukyala. Wakati twalabye sayiti eri dduwa eyabaddewo ku lunaku lwa Sande. Twalabye nga kirabika nga abantu abasinga bali sayiti eri. Kati onoomalako otya? Nze kikulu saafumbirwa bantu abo, nafumbirwa mwami wange ate nebyenkola bya mwami wange twabeeranga abo awaka no mu kisenge kyaffe mu ddiiro. Kati ebisigadde nze tebinkwatako. Yayawula omukwano gwa mukyala we n'omukwano gw'abantu abalala. Kati ebyo alina ensonga lwaki yali yabankutulako. Naye ng'ekiraamo okimanyiko wakirabako oba? Ekiramu nkimanyiko nakirabako ne audio kweziri nga zironda Anwar ng'omusika. Kyogera ki? Ekiramu tekiba kya nsi yonna. Era bannannyini kyo baakibasomerwa ne bakitegeera. Kati baba wakanya ekyo baleeta ekyabwe. Twogera ku Hajjati Bujirita agamba nti gwe otabangula ensonga zino gwe oleetawo obuzibu obubaka ki bwe wandimuwadde?
sina baka bwe nyinza muwanze koze simumanyi nange namulabira wano nga nvuma mwami wange teyamundagaako yandaga abaana era abaana be benalwanirira nti ze mwami yandaga abaana bana si basatu kwe kwegatta owange ne bafuuka bataano kati omukyalo oyo yayogere byonna byayagala naye nze sina kyenyinza mumwanukula ekibiina kya Muzaata and others kikuyambyeko mu nsonga zino kuba tukitegeera bulungi kyatondebwawo nigobanga it was a tours and travel company y'omwami wange naye nga kale yali biggest shareholder twalinamu abakozi abalala kati original Muzaata and others ndi nabo era bawerekera n'omwami wange nga mpasa ewaffe ndi nabo era babaddewo wano bano abazze ne babuukira seeka myaka 2 myezi 6 myezi 3 myaka 4 be bantawaanya naye nze ba original Muzaata and others ndi nabo be basinga okumanya Sheikh omuntu yeba ne seeka emyaka 2 toyinza mugeza ku muntu yamulabye eggulu nze ndoza beyandaga era bakwano bange era ndi nabo era batuwadde support balabye baganda ba Haji abasinga nga bali against you nabo nga bagamba omusika waabwe bamanyi yesozi sosie annual Muzaata niwo bawulidde bulungi nga boogera bagambye annual we bamaze ne bakyusa ati wali oyimuseeko okwogera ebigambo ebikyamu ate noyogera ebituufu nze odio bagimpeereza yayimuse n'agamba nti omusika gwe bataddeko mufu omutuufu ye annual ate wemaze nawetambwa ate simanyi ani owa America so God is at work I think naye ngaekikulu omusika wa mwami wange si waabwe ate ffe mu busiramu abaana bonna basika ate obusika si issue nnyo abantu balina ennyonta eri Muzaata nze kyenkubiriza abaana bange kuba ono wange muto abaana bano abakulu n'oyo banne gwe balonze atandika okukola kozeseeko okuva we yavaawo bagezezaako okureplacinga ekifo kye yali mwogezi ne bateekawo omwogezi naye abantu bagamba nene dda Muzaata tetunnamufiiringa sabaana batandikirawo ensi erina ennyonta nze abantu bankubidde amasimu nga bagamba hajja kyomwana muleeta tumugabe no ku muzikiti ajja tusaliza ejjuma ne baga omwana akyali muto mumulindeko mpolampola ngenda mubasaba okululira ng'akuze kosiza mayina nze kyendabamu obusika buvunaanyizibwa si kintu kirala kyonna kyakubeerawo nobositinga nti ndi musika nti oba kiki kale ba abantu bakulu bamanyi bo kye bakirabamu nenze nga Kulthum nze nabo obusika buvunaanyizibwa ate nandyagadde nnyo legasi y'omwami wange yeeyongereyo olowooza omwana annual sonyo talina kubeera nnyo mu mawulire naye olowooza nti bano bennyini n'owaaba nga talina wasinziira tasobola kugamba nti omwana nedda kyali muto obusika teyandisaanidde okubeera omusika kati ng'ani akyogera taata we yamulondera ye yali tamanyi nti muto oli yali w'abaana be nga we yaŋŋamba nti alina abaana bana wange oyo owokutaano era bwe yalonda n'omwana we naye kati babaga nti seeka alina abaana 3 mbune annual si musika baleete ekiraamo ekyo kye boogera kuba kireete tukirabe we baleeta ekiraamo ekyo ngenda bba wakakadde buli muntu tofunangako access yakyo nze sikiraba nkonzi nalaba kipapula kye baleeta ekibuli n'ekigoba netugenda administrator general ne bakireeta ne administrator general n'akigoba kati nze nga si kituufu gwogamba otya nti omuntu yalina abaana 3 nga talina 5 mwalimu ebituli mu kipapula ekyo kwegamba nga wenkugambye nti sime ba others banaleero boŋŋamba nti bakamanya seeka bandibadde diro ebagigattamu kubaludde ne seeka ne bababuulira nti wali abaana ba seeka abakulu ne bawandiika ekipapula nga tetujja kulaba mangu bituli nga tulaba ensonga zino ate zigenze wala nti abamu ku banene mu byobufuzi nabo babiyingiddemu ate nga balagira ddala bali ludda luli nga wenkugambye nze sifumbirwangako banene ba byabufuzi nafumbira Sheikh Muzaata batte yanjawula ku bantu abo boolaba n'omukwano gwange naye okitegeera ebintu byenkola byamaka gange bisanyusa mwami wange era ndi muwanguzi kuba omuntu tafa nejali musanyufu kati bwengagwe advice gyewandiwadde bana bali bogamba twasomyemuko mu lupapula lwa Bukedde nga bagamba baliwo abaleeta emibiro era nga abasinga basonga ku according to Bukedde I think beyingiza nnyo mu maka gange ate nga tebaaliwo
bakole ebibakwatako bave mu maka gange bakole ebibakwatako seka nga weyanjawula kubo banneesonyiwe bandabe bulabi olunaku lwe bakwata ne bafunira omwana wa sheik eyamubeeranga mu kifuba bw'ati mu nkuba nebamugaa fuluma kale naguma omutima kuba nali sikisuubira kati nze ndoza banneesonyiwe bandabe bulabi omwami wange yawasanze teyampasiza bo ndowooza kino kiri somehow emotion naye nga bigambo ki byosobola okuba nga ojjukira ng'okakasa kuba gwe ekiraamo kyo kyali wakati wo ne Anwar ne Haji direct bigambo ki byosobola okulaga nti okakasa nti Anwar ye musika omutuufu Haji gwe yali ayagala kati nze sirina nnyo kakasa olw'ensonga omusika wa mwami wange nga wenkugambye naye balabe yagamba weebali nabo omunawe waagadde nja kunsaba amasimu gabwe nga bawe ne audios weeziri n'ekiramu ekiraga Anwar weekiri kakati sirina nnyo kakasa naye nga wenkugambye nti abantu bakole abantu balina ennyonta baagala muzaata abantu baagala kubuweereza ono wange waanaba akuze nja musindika mu nsi atandika okukola aba abantu balina ennyonta naye nga ekikulu nze nakoze mwami wange kyeyaŋŋamba yannamira omwana omutamwambazanga mbugo era saakikoze ekitambala kyeyampa kyekirisibwa omwana wange era kyenawaddeyo ate ekyomukisa omulungi nti sheek eyayambaza seeka ekitambaala ekyo mutabani wenyini yakyambaza Anwar kugamba ebintu bibaddemu barak olaba nga Katonda yabadde atwaka ti mu nsi muno abantu si balungi mwena abali eyo nze ndi muwanguzi naye ate gwe oyinza obutawangula wandibadde ofuna ekyokuyiga ku bibadde mu maka gange nti abaana baffe tubazale naye nga tubateekerateekera ensi enkambwe tuleme bategekera bula tubateeketeeke okufeesinga hardship kubanga ne gwobadde oseka naye ayinza okuba ku mutima badde akaaba nze sikkiriza nti abantu omukwano gwe bamanya siteeka gwe yalina ku mwana we nti bandibadde babeera eyo ne besunzi positions naye nga takubyeko nakasimu gamba Anwar oli otya oyo mwana alina essimu dedde yamugula essimu ng'alina emyaka ndowooza 3 n'ennamba ye bagirina naye teteeka nkonga oli nti oba akubye nti munnange Anwar oli otya osoma oli bulungi naffe tukusabira obugambo obuzzaamu omwana n'amanya nti mukwano gwa daddi yankubidde kasimu so abaana baffe tubakuze nga si kyejo naye nga abaana bamanyi nti ensi egunjuza muliro nsi ŋŋumu nnyo babe nga they are ready to face hardship nga tuvudde mu nsi simanyi nze sifumbirangako ku mukyalo oyo saamulabako mu bulamu bw'omwami wange saafumbako naye kati lwaki mbamuwa obudde ng'omwami amaze okuvaawo yandibadde yateeka kati the bitterness she's using about all the effort she's putting in yandibadde yagiteekamu ng'omwami akyaliwo n'alaba nga baddiŋŋana naye oba byamulema okukola luli ng'omwami agenze nze ndabanga amala obudde yandibadde arespectinga emyaka gye n'abanga alina ettaffaali lyagatta ku ggwanga okusinga okubeera mu ntalo kuko sirina kyagenda kukyusa seeka buli kyeyayagala bwe kigenda okubeera balwanye naye omuntu teyeefiira byonna bigenda bayitako buyisiwe bati I think she's wasting time yecomposing alabe engeri gyegattako value okusinga amaanyi ogateeka mu Kulthum ng'ate n'omwami yagenda obudde yandibadde yabumala lulinga omwami akyaliwo n'agezaako okulaba nga at least fumba ababiri naye emyaka 2 yalemu okudda wano okubaako nti na adda mu bulamu bw'omwami kati essaawa nti sirabamu walayi mulamwa sigulaba kati nga wenkugambye nti ze omwami wange yanja omukwano gwa mukazi wa Muzaata yagwawula ku mikwano gy'emikwano gy'emirala kati ze okuntegeeza mu Kibuli yagenze nze sibirangako mukwano gwa Kibuli seeka yampasa nga ndi mukwano gwenga ye okitegeera nti n'abantu bajjanga ni wano ne batandabako nga ndi mu kisenge eyo oba nga ndi mu kitchen ntegeka bintu ye najja n'agabula abagenyi be so nange nina emikwano ng'egyange gyengenze nga nzimba nga nange omuwala agenza akula kati I think ekyo kyayita yayina ensonga zirwaki yanjawula ku bantu abo ate nze ndowooza singa ddala baali bantu balungi bandibadde beekolamu omulimu nti Sheikh wadde teyatukiza kuyingira mu kyalo ono ye ssaawa tuyambe ku mwana we kuba ye at least omwana aba mwana waabwe naye nsinza kwesiba ku bantu naye ngenda kukola emikwano egyange ye yalina ensonga zirwaki yabanjawulako kati osuubirayo ko nti waliwo abamu mikwano gya seeka naye lwaki nkiremeddeko wagga omukyala ali mu maka amatuufu tega omukyala omutuufu seeka gyeyali
kati olinanga abantu ogyeko family lawyer simanyi obaba you still hold that name China eri ba lawyer abali oliddayo ne ekikulu kya byonna nti ensonga zaffe zaggwa era properties zonna zaagabwa okujja kwanza waliwo omutabani waffe gwe twaweerera bamuyita Fahad Matovu twamwerera n'asoma law yalemera ebintu byange n'ebyomwana wange buli lwe mbimusaba ngamba ngenda bireeta enkya luli ka today is Monday yabadde agambye bwa lawyer wange ku Monday ate amwongeddeyo nti ku Wednesday naye nkyamukwata mpola mpola kuba mutabani wange kati simanyi kiki kimusumbuwa neera wanabaganya nja muteekako amaanyi kuba ebintu byange buli mwana yagabana nange omukyala nenfuna ffena ne tusayininga nga tukkiriziganyiza kati gwe omwana gwe twayamba ne tukuyingiza mu maka gaffe ate oganira ebintu byange obanga agamba abantu nti tebayambanga bantu nti abantu bayambirenga eyo batuleme kuyamba kyendaba naye nga oluggi lwange luggule nze ndi ready okwaniriza buli abakyadde mu maka gano abantu bonna mbaagala era omuntu yenna agamba ninakuba eŋŋombe ne batanzigulira oyo aba mpaayidde nze ndi welcoming kuba amaka gano makulu nnyo ga byafaayo sekawadde yagenze naye tujja kulwawo nga tumujjukira so nze nnyaniriza buli muntu buli musiraamu buli atali musiraamu oba wagwanga ki mwenna mwenna mujje oluggi luggule mukozi mbadde nnyo mu girl empowerment naye abazadde bantuukirira ne baŋŋamba nti bajja tuyambe nnyo abaana bawala naye n'abaanaffe ab'obulenzi beetaaga okuyambwako kozi omwana omulenzi tebana second chance bamukwatanga bye bamwokya nga nabo beetaaga okuwa ku mukono so n'abaana abalenzi ninayo olunaku lwabwe babadde nga bajja omu ku omu abazadde nga babasindika naye katujja kufuna oluggi enno ng'etwalina olw'abawala nabo twogereko gye bali tubawuliriza ebizibu byabwe meanwhile ku 31st December tugenda graduating s'abaana we realize nti abaana bali bafunye nnyo embuto mu lockdown ne tuteekawo skilling center twali tubayigiriza just to make them busy twali tubayigiriza okufumba okutunga okuluka okukola makeup kati bagenda graduating ku 31st December twebaza Katonda nti out of the 200 wali yafunye lubuto era mu January bagenda kuddamu basome kyejinza obbagamba nti ekyo nsobodde okukikola naye n'abaana b'obulenzi nabo wendi ngenda babeerawo nga maama mbabuulirire tubawe ku magezi ne support enenjawulo okusinza ku bizibu byana batubuulidde kozo oyo omwana yaba n'ebizibu naye nga ffe tetumanyi n'omwana sharinga naawe oyongera okumutegeera akati kale ensi ekirabo nti situation gyolimu sinyaku running this foundation so kati olowooza emisaga tegenda kuyingira erinnya lyongabwe ate neerikorede bakusigira ddala eziro nti gwe lwalangirirwa omusika gwegagwe nziraba ebyo bitono nnyo to be honest ekyo kitono nnyo kuba kati newe bakyogera ng'omusika wa mwami wange omwami wange yamuteekawo lwaki bo balowooza nti bali be batuufu nti nze mukyamu okugyako omuntu nga ye ayina ebizibu bye ng'omuntu lwaki tebabuuza nti basooka babuuze bali nti lwaki mwajjamu abaana baseeka ababiri lwaki effort bagiteeka nnyo ku nze kubanga ndi mukyala wa bbeeyi wanjawulo omwami wange yanjagala nnyo kiki lwaki mimi nabo badde bagende bababuuze nti ekipapula kyemwogerako bawe ensonga lwaki abaana babiri babajja mu kiramu okugyako ebyensi nti bali bagala kubba bintu bya mugenzi nze ndooza banveeko and amazima gajja kusigala nga mazima of course bajja byogera ne they will cease amazima gasigala mazima niwegaraayo wagezeko mubuyinza bawakozeko activity obeko obutuukirira abasingako nga si ku ddaala lya ddiini oba eddaala ly'ebyobuwangwa oba ebino ebintu birimu ebyobuwangwa solina authority yonna gyewali nze kubanga nze omwami wange teyaŋŋambako mbu ate nzirukireko mu byobuyinza nga ndaga omusikaawe teyakiŋŋamba nze yaŋŋamba nti basseeko obalagangawo kitambaala actually kati bano bakwano babagatta ku kigambo kye nibo babaddewo ne bakiwako obujulizi kati teyatugambako ntitugenda nko mu b'obuyinza yes exactly protocol yabadde wa islamic law teyabadde wa byabuwangwa kyova olaba yaŋŋana n'omwana w'omwambaza embugo
olowooza lwaki sheeka yayawuka ya haji yayawukanako n'ebyobuwangwa ekyo kibuuzo ky'amaanyi tumanyi nti omusika wano mu Buganda bamwambaza ki embugo. So why do you think for him he deviated? Ekituufu nze Sheikh ebbanga lye namala naye erya myaka 2 n'omusobyo. Seeka kituufu yali Muganda wadde abamu bamwayizanga nti mu Tanzania yali Muganda era nga yeddira njovu naye yaŋŋamba nga nsooka kuba musiraamu okufuuka Omuganda era yasoosowazanga nnyo obusiraamu ate Obuganda ne buddako. Yaŋŋamba nze nasiraamuka ne nsiraamukira ddala naye ate yalinga awo ekitiibwa ebyobuwangwa era jjajjaawe mwerabidde erinnya Hajji oyo yamuwanganya ekitiibwa ow'enjovu. Ye kennyini yagamba nti nze neewunya nnyo abantu abambaza abaana embugo kubanga basika oba tuwasiramuka bulungi banga ekyambalo ekyo kyefaananyizibwamu ekyambalo ky'abannaffe ab'eddiini ey'ennono nga Islamic way of dress conduct terina kufaanagana n'abaddiini eri ey'ennono. Ye kale we yakirabanga mu basiraamu tetulina kwambala. Yes, mulimu ebintu ebimu ng'obusiraamu tebikwatagana na culture era oba osomye ebyafaayo by'obusiraamu nti ekibuli walina okubeera kabaka naye olw'okuba nti byali bikontana n'enjigiza y'obusiraamu ennyumba n'ekyukamu bwezi naye nga mulimu ebitakwatagana ekyo n'ogamba kale kino nkikkiriza naye ate ekyo kikontana n'eddiini yange kati ng'ekyo ekyokwambaza embugo ye etakkiriziganya nakyo. Obuganda okumboola kuboola nze oba omugenzi kakati nze sinza kugamba nti mbusome Buganda bugenda kumboola ye nga bumboola butya. Bajjajja wange tebabalabye jjajja ng'akulira ekika kye ng'eyabaddewo era yasanyuse nnyo nannebaza emirimu gyonna teyaŋŋambyeko nti nkubodde nabo babitegeera kubanga nabo wadde babeera nti Baganda ne balina nabo amadiini gaabwe and baga respectinga kimanyi bategeera. Okutereeza ki tugeze tetusobola kukyusa kigambo kya mufu. Ekigambo ky'omufu kyekyo kintu si kyakudibeetingako ekintu ky'omufu kyekyo wabula nze kyengezako batangaazamu nti omusika buvunaanyizibwa abasika batandika okukola obuvunaanyizibwa twagala results abasika batandika okukola obuvunaanyizibwa naye ekyokubeerawo mbu nayo issue eri awo tulemwe n'okubaako bye tukola ng'oli yakola ebintu bye yagenda n'okugenda obudde si bulina to be honest. Tebasobola kubaayo ate ne bwebanga gye bali tebalina kye bajja kukyusa kubanga mazima gasigala mazima.